Oluvannyuma lwa by'ebyobulamu mu ggwanga okulajjana nga bwe bayina ekizibu ky'omusaayi, baffe yalagira Obuganda okugaba omusaayi. Olunaku olwaleero essaza lya Mawokota liyingidde olunaku olwokuna nga litambulira mu nteekateeka eno. Abantu bongedde okusomesebwa ku migaso egiri mu kugaba omusaayi. Enteekateeka eno ekulembeddwamu ekitongole ekya Kabaka Foundation awamu ne Red Cross nga bano beegatiddwako Abanakasero Blood Bank. Okugaba omusaayi mu ssaza ly'e Mawokota kuyingidde olunaku olwokuna era bannamawokota bajjumbidde mu bungi wakati mu kwanukula omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okugaba omusaayi mu magombolola ag'enjawulo. Okulabika nga tutaasabu abagufiirwa abagwetaaga mu malwaliro olw'ensonga nti twesanze nti teriyo kkolero lya musaayi okuliko abagulina ate okuguwaayo naddala mu kaseera nga tunaba kugwetimu mu kaseera nga obwetaavu tebunaba kusinga bungi bulumu. Olw'ekyo enteekateeka eno tegenda kuyamba abo bokka abali ku bitanda emulago oba wa, egenda kuyamba buli omu, naye naddala bwe kiba nga kikutte ku nnakazadde w'eggwanga maama. Olwaleero ab'ekitongole kya Kabaka Foundation nga bali wamu ne Red Cross saako Nakasero Blood Bank basiibye mu ggombola y'e Kamengo nga bakuŋŋaanya omusaayi, era Stephen Muliika Matovu omwami wa Kabaka amulamulirako eggombolola eno aliko byalambise. Baffe makolero g'omusaayi aga Buganda teriyo kolero lyonna lyazimbwa nga lirikola omusaayi wabula omusaayi kulwa mibiri gyaffe. Bwe tuvaayo tuwaayo omusaayi tutaasa obulamu bw'abantu, tutaasa obulamu bw'abantu, abantu baba balamu ne bagenda mu maaso ne bazaala ne bakula. Olwo Buganda nedda ku ntikko kuba Buganda bantu. Omukyala Sala Mutegombwa okuva mu kitongole kya Red Cross Society era nga yakuliddemu okuŋŋaanya omusaayi guno agamba nti abantu bangi beetaaga omusaayi naye nga malwaliro teguliyo. Uganda bwe bayina abantu miliyoni 45 batwetaaga omusaayi 45,000. Togerera wano ekitongole kino kisobola okuŋŋaanya omusaayi oguli mu 3,000 bakitegeeza abantu 15,000 bafuna omusaayi. Ronald Kagwa Ndagala senkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation wamu ne Gabriel Kabonge Kayima akulembera essaza bakubiriza ababodaboda n'abakyalo okwettanira okugaba omusaayi kuba be basinga okugwetaaga. Ababodaboda mwenna we muli bassebo ne bannyabo mwenna njagala kubasaba mujje mugabe omusaayi n'abakyala. Omuntu yenna bw'ogaba omusaayi obeera weeterekedde. Nolwekyo bassebo ne bannyabo mwenna abasaba abali eyo mwonna abantu b'Amawokota mwenna okwenyigira okugaba omusaayi. Ate bba abakulembeze okuva mu gavumenti eya wakati nga bakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola y'e Kamengo Sam Akol boogedde ku migaso egiri mu kugaba omusaayi era ne basiima abatuukiriza enkola eno. Nnyo ddala nti yaffe lino lya Masaka Kampala Road abantu bakazifunamu nnyo obwenyi bwa njawulo, abantu bafa, abamu bafa kubanga tebalina musaayi. Naye leero babuze abantu b'e Kamengo bano wendi n'ab'Amawokota bonna mbakubiriza ne tuwaayo omusaayi tubaako owantu bwe tugenda okutaasa. Mpigi emu ku disitulikiti luguudo lw'e Masaka Highway olugwako obubenje obungi, ate nga mumanyi nti bakazuwalite b'obubenje abasinga bonna baba beetaaga musaayi ye rescue esooka. N'olwekyo kya nkizo nnyo okuba tuteeka okwenyigira mu kugaba omusaayi guno olw'okutaasa bakadde baffe ne baganda baffe ababeera mu situation eyo. Byamutalemwa Kizito Vincent, Kurasouti TV, Omunnyo.